ndyoke ntandike bulungi nnyo. Ndowooza n'abajasi ba UPDF mwenna batandafuna information jengendo ba refresh njagala mujja ku video eno. Bumanyi nti oyina omuganda wa UPDF oba ali mu SFC wali mu UPD baludula mbeta ya ku video kuba ina information eri fresh. Mwiza nakubanga temunafuna memo wa notification kati njala mbawa mawuli ngali fresh mugategere mugajjeno kubanza aganga gabira osina gwe nebuzaako nze musasi nze producer nze editor ate nze ngasoma kati gabirako musasi tegabirako ki nze nanyini mawulire so no kyenjagala okubanga ntandika olwaliro ndowooza kantandikirewo nga sagala nakulwawo nnyo okusookera ddala kibe kya buli azamanyi gutibaza kupana Uganda bwenna abawangalya ku mutimbagano gwa Twitter mbalamusizzaako baganda mwe bale kulwana ntalo mwe bale kulumba buli kitongole mu kitegeeza ensonga za Uganda mwe bale kupokera ebifaananyi byonna ebyokutulugunya abantu ebyokuwamba ebya drones mwe bale nnyo balire ddala nnyo era mugende maaso nga mukola omulimu ogwo kubanga mulabye ebivudde mu kuwandiika n'okuwandiika obuwandiisi ng'okozesa smartphone ng'ogenda ku mutimbagano owandiika message n'ogisindika mu kitongole n'ebikukikwatako kikola omulimu gw'amaanyi nnyo so mwenna bali ku Twitter mbalamusizzaako mukama yebazibwe mwe bali kukola kintu kino mwe bali kulabisa mu 7 omanye ekintu ekisinga okutiisa yo seti bahoro tabasene mutano wakalizere tamzezere sanga bisibe nyini kabuyonjo nyini toilet ati okumu exposinga nenga ate mukuta teri amukwatira nsawo so mwenda bali ku Twitter mbalamusizza kumwe bali kuba kintu kino mukisindikirize mpaka buli office gye bagamba okuluma mugende muteeke buli kyetaagisa temufa kubali oli omu kubanga bojja bajja kubayo alright mwemala kubuza kubali ku Twitter nembuza kubana mwenna abobwala nabo bolinza bali ku TikTok abakikubirayo mbalamusizza ko mwe bali koyamisa TikTok kutambuza enjiri Consultant buli kimu kitambula bulungi bali kuwenyibwa ekitabo mwena ba posting ba commenting balwana entalo mwena balamusizzaako mwe bali kola ekyo alright nga nfundikira okubuuza ku banegana okubaza njala okubaza mwena bana Uganda buli platform gye mubeerako abalwana entalo zanga siriijo ng'okola comment against the abuser ng'olwanira lumbi Fred Eke Chemical Ali mbatumiddeko nnyo bali nnyo bali ddala ng'opostinga okommentinga osharinga olwana entalo zange yesiri nkulamusizzaako we bali kukola mulimu ogwo Consultant buli kimu kikutambulira bulungi temufaayo kubaba bana basajja bote bamanyira bavuma tebo bamanyi okuvuma kati kimu kikole bulungi n'omulimu bulungi mukole bulungi nnyo sinza buteba bayeza kubanga sibira nje mulwana entalo nzolumba amaze okumuzenga labi yange obandi mukola birala nga atemo mulwana entalo simo bali nnyo kunwalira entalo gye sibera mwe bali nnyo bali ddala jabba salutinga nnyo ntimo bali nnyo bali ddala buli omu kyasinzira okubeera bwe mala ono ngenda kubaza bana Uganda mwena bwangale mu ggwanga lya Amerika basobola okutindiga olugendo okuva mu bibuga byonna ebyenjawulo mugenda mu kibuga Washington gye mwagenda okwekalakaasa mu lukuŋŋaana olwali lukwata ku mawanga gonna agalimu obutabanguko n'okunyigiriza eddembe ly'obuntu mwena bana Uganda abasajja n'abakazi bataata basenga bakojja mwena bateekamu omusimbi ogututomoka ne musobola okulinnya baasi ne musobola okulinnya train bupola obunyonyi busoboka ogenda mu kibuga Washington okudemonstratinga okuba nti mwademonstrating okulaga ensi bizibu ki ebyolekedde ensi nga temweyawuddemu so bana Uganda mwena bwatukiikirira I salute you mubali nnyo mubalirira okuteekamu akasete n'okweyagaliza okwagala nti ensi yammwe ebeere nga eri ku mutimbagano buli omu agitegere nti Uganda erimu obuzibu so mwena mubalire ddala nnyo okuba nga mukola ekintu ekyo okuno kubadde okubaza ndowooza njagenda ku kalowoozo kaaliro bwe nva kalowoozo kaaliro ndyoke ŋŋendeko kiggula lugye alright ntandise ntya akalowoozo kaaliro akalowoozo kaaliro kagenda kutambula bwe kati era ntumiddeko mwenda banyumirwa akalowoozo kaaliro n'ekiggula lugye akalowoozo kaaliro njala mukatole nga kakulu akalowoozo kaaliro ngenda kajja mu kkowe ly'olufumo olugamba nti atakulekera nawe tumulekera ennyanja ekuttoomera mu kalowoozo kaaliro ngenda kajja akalowoozo kaaliro ngenda kajja mu kanyomero ak'olugero oba olufumo olugamba nti atakulekera nawe tumulekera ekitundula nti omuntu bw'aba tasobola kukulekera mu nsonga yonna kitegeeza nawe omukwatirako tomulekera wetugambira nti ennyanja ekuttoomera omuntu yenna bwagwa mu nnyanja nabbira ebiseera ebisinga olwana nnyo nadda nga tomanyi kuba ddubi oba kuwuga olwana nnyo okulanga bwetaasa obulamu bwo naye gye bukomekkereza ng'amazzi oganywedde agawera mu kunywa amazzi muno munnange ebiseera ebisinga abantu abangi bavaamu bamaze okufa so mu kanyomero ng'ako nti ennyanja ekuttoomera oba takulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera mwe muvudde akalowoozo ka leero kagenda luddawa akalowoozo ka leero kano nja katwalira buli muntu yenna ali ku mutimbagano guno ogw'obwenyi bw'ekitabo gye tuyita Facebook ne tugenda ku TikTok ne tugenda ku Twitter ne tugenda ku mutimbagano gwonna ne mu WhatsApp group gye mubeere gye mukolera entalo kafungula enkete omuntu yenna bw'akuleetera olutalo nga baleeta omuleetedde lutalo muddiza olutalo omuntu yenna bw'akuleetera olutalo nga gwe siga omuleetedde olutalo muddiza olutalo mukitegedde bulungi kino kijja tuyamba okuba nti akamanyiro katuvaako bana basajja bamanyira ate nga n'okumanyira balinamu diguli
kati waliwo abantu bano wammanga kuliko omukulu gwe bayita Frank Gashumba Kasabuni kuliko omukulu gwe bayita Nyeriko Muhammad mukumanyira teri abakwatira nsawo abakulu bano bebuzabuza nga afukana abantu gonna mazine bebuzabuza nti babule muddo luvuganya nenga ate bakulya Museveni emisana n'ekiro muno mwe mulina okuba nti bakumiwanga bakumi ba warlords okubanga bakola emirimu tebava ku TV tebava ku radio stations balinga nga bakola ku contract kumbe baba ne kuskola nkola nkwezenge ez'okubanga balemesa government mu buyinza kino tukijja ludda wa kino kitu kijja nti atakulekera nawe tomulekera abasajja bano benjogeddeko Muhammad Nsereko Kagege omwami ono yayita MP nga tasi yalondebwa ko kuli nono Frank Gashumba Kasabuni ono takwasiza bana ba people power neyano ng'abaana banje basinga obungi bali ku biwundu banyiga biwundu n'abala bali makomera olw'omwami ono so nno ngenda kusaba buwombeefu mwena bana Uganda mukaloozo ka leero nti engeri atakulekera nawe tomulekera abaami bana mu kuzunga tebamanyi measles baagala nnyo okubeera ku birthday party baagala nnyo okubeera ku birthday parties baagala nnyo okubeera ku wedding ceremonies baagala nnyo okubeera ku mukuziika baagala nnyo okwessa mu butala ng'akajonjo bwekessa mu liiso wano kati abantu bano kiki tulina obakolera bano abantu bakozi ba state naye ng'ate beebuzabuza nga bafuka banaaba bajja beesiiza akazigo so ng'ate munda bajjudde empumbu enzirugavu bano olw'okuba nti basizza abaana baffe ate nga tebaagala nkyukakyuka kubanga tugamba nti omuntu nga mubbi atambula na mubbi munne ngenda kusaba kyali bange mwenna abaagala enkyukakyuka nga mukooyo okunyigirizibwa yo seriti bahabula tobasoma mutano wakati seriti mzezedde ensanga bisibe nanyini toilet n'akabinja nga bwe nabaga nti brain za monke balina cow mentality tebasobola kweyogerera bano bafuukanga lubaale balina boogerera n'okkola obukyambwabe ku bantu kati nawe ofunira chance ku bantu bano benjogeddeko wammanga bambi mu nnyambe mubajjanjabe edde nnyo nga Buganda ekyalina amaanyi ng'omuntu yenna omugwago omutoletoolo mumbatuutu wajjira ku mukolo nga babadde bamwetegekedde dda baabi bamuwa kyasaana era ku mikolo tebajjanga ne kati bano beetaaya ne bajja ku mikolo gy'okuziika kujja birthday party simanyi bikoze bitya ne bajja ne batandika okukinnambukira ku bantu so ng'ate bali ku musala gwa gavumenti babegera gavumenti bakola buli kimu ekisoboka kati ngenda basaba kyali bange bonna gye muli wosangira Muhammad Nsereko Kapate wonna mujjanjabe kubanga talina kyakyatugamba ggwanga tulina ekizibu kimu bw'obanga otema omuti ne gusigalako ekkowe lyonna eriremesa omuti guno okugwa kitegeeza nti olina okulinnya otemewo ekko ettabi eryo omuti guno ogugwe kati gana amatabi ge gamu kugalemesezza yoseeri mu gavumenti mu Uganda otulemerako tulina kusooka kutema gana amatabi amato go gaveeko tukole ekirala wobasangira ku pate simanyi birthday biki babi mbakoleko mubajjanje bulungi nnyo kubanga balina obulwadde obwobutategeera obusibe Museveni mu ggwanga so nga ate nabo babakozesa nkibaddiramu wosangira ku Muhammad Nsereko Kagege wosangira ka Frank Gashumba ku mukolo wonna omujjanje bulungi nnyo tebagenda kutuddamu tumanyira kubanga bannayuganda tulina ekizibu bawamba muganda odrone emutwalira mutta nga bano bakirimu gwe n'osirika najja ku radio n'azimba gwe n'osirika najja ku TV n'avimba gwe n'osirika naye ng'ate ssente zaaliko zaali buzamuwa omusulo kubazannyira kubasinikira amannyo kati banengenda bagamba atakulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera bano abasajja mbasanga mubajjanjabe bulungi nnyo obazze mu akeedi obazze ku lumbe obazze ku birthday party obazze mu paaka obazze wonna omusanga mutuyambe mujjanjaba abantu bano tujja kusobola okwejjako abantu bano the moment bo batuleetera ne tutabaleetera kitegeeza tuba twetuddeko edde nnyo nga tukyali ku masomero twasomanga twabanga n'entalo nga waliwo omuntu wakwepikira nti onsongukuba ffe kye twakolanga buli lwe twannyukanga ku ssomero nga batutadde twabanga n'amakoona gye twasinkananga eyo ne tusaza olulayini ne tugamba abooka layini eno yasooka okuba munne entiisa kati olw'okuba nti nze nalina amaanyi mu buto bwange ate ng'ewulira kasita basaza layini sikulinda nkwambikirawo egye bayita sumagiza eyo sumagiza bw'ogikuba omuntu aba ali w'amaanyi asobola okudduka kati naye ffe bwe basaza layini nga twetuulako ate tunaakola ki kati baganda bange mwenna batalina mirimu abanyigiriziddwa mu Uganda abatwaliddwako ebyammwe ne mutandika okwetuulako bano abasajja bakimanyi nti buli bakola effujjo ne tusirika bagenda tutulako bagenda tufuuyira bagenda tunyampira naye kasi tabaga nti basazizza layini olina ajja ku mukolo mumwambike tebagenda kudda bamanyira pressure ku pressure batutta musirise batwala amataka musirise bakola buli kimu kubanga tusirise ne nze system gye nakusomera
olumala okusaza lani sikulinda kubirawo sumagiza todda kati bwe tuteyambisa system eyasumagiza ng'obudde bukyali buno obusajja ne bujja ne bubakyagula ne bugenda ne bujja ne butuvuma ne bugenda ne bujja ne butta abatuufu ne bubatwala ne bugenda tetugenda kukola kye tulina kukola so kati mbategeeza buli muntu yenna ali mu nsi olukwe ng'alidde obusente obw'ekisiru avuluga enkyukakyuka sumagiza yeetaagisa mubambike ng'obudde bukyali tetwetaaga kumanya mukitegedde bulungi nnyo so nno atakulekera naawe tumulekera ennyanja ekottoomya ekakabadde akalowoozo kaayo kati ŋŋendako kiggula luggi mumpulira bulungi nnyo kansubire nti mukitegedde bulungi ekintu ekyo awo nvuddewo ŋŋenze ku kiggula luggi kansubire nti buli muntu yenna eyakatuuka osindise vidiyo eno ku bantu abasukka mu 10 kyekikulu kya byonna kyenjagala nga tenagenda ku YouTube kansubire nti osindise vidiyo eno weeyina okugenda abantu 10 buli muntu ali kuno aya kati ntandise n'ekigulalo gikyaliyo mbatumiddeko nnyo mwenna abanyumirwa kanyumiro kanako ekigulalo gi buli kanyumiro k'ensi yonna gye muli kansubire nti buli bulungi mukibirako gye mutuusaako engalo ekigulalo gikyaleero kigenda kuva mu kkowerere wammanga tugamba tutya oba ŋŋamba ntya nti tulina era olugero lumu lugamba nti atakulekera akabadde kalowoozo tugamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze nkiddamu tugamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze olugero luno lukutegeeza nti omuntu gy'oba otambulira gurupu z'obeeramu zonna zifaanagana empisa n'obulombolombo n'ebikolwa bye mukola kubanga mukwano gwo ebiseera ebisinga ebintu by'okola mukwano gwo naye abikola kati njala bategeeza mu kanyomero kanako ekigula luggi Yoseti bahabula otabasole mutano wa kanisa ereta muzezere nsanga bisibe nnyini toilet musajja mulimba musajja mubbi mutemu muyaye mafia ngokujjako family yokka n'ebisigadde byonna asobola okubikozesa kati mu kkoweeri erimu tuyinamu abantu abatandise okwefuula enkwa ku nte naye ng'ebibonerezo ebikolwa bye bakola byonna bifaanagana ebya Museveni bitya njagala mujjukire nti abantu bano bwe tubawa eddembe ne beeyisa nga bwe beeyisa ne bajja ne bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuvoola nawe ne bakuvuma ne bakola kye baagala bano abantu abasinga obungi bakozi ba ISO nakibategeeza kye bayita Internal Security Organization kyekitongole kikettera munda mu ggwanga mulimu aba ESO External Security Organization babegera bweru mwina kye tuyita CMI Chieftaincy of the Military Intelligence ekyo kitongole kye kikettera amagye bakiyita Chieftaincy Military Intelligence CMI mu byawulo ebintu bisatu byanjawulo bino byonna ebitongole biri mu gavumenti ya Museveni nenga mu constitution tebimanyiddwa ISO Internal Security Organization kitegeeza nti ISO yeekettera munda ESO External Security Organization ebambega abakettera Museveni ebweru w'amawanga gonna okwetola ensi yonna ne tubeera ne CMI Chieftains of the Military Intelligence bano bebabegera nti bebabegera amagye mu ggwanga bebabegera ebitongole byonna kati mu bantu bano tubeeramu ne kyetuyita registered spies ba registered spies abasinga obungi kati mu diaspora gye bali nenga temanyi nti oyo registered spy abeera n'ennamba nga ne gavumenti mu nsi muwoli mwakubegera gavumenti ekimanyi nti oyo bamusajja w'omukazi is officially a registered spy nga oyo mumbega yawandiikibwa nga ne gavumenti y'ensi muwoli ekimanyi nti mbega bano bali mu America nenga basinga obungi bavandimwe oba banyarwanda nga ne gavumenti y'America emanyi nti gundi oyo mbega wa America ninga tesobola bagamu babega nti oyo mbega yo America ebekimanyi nti oyo abegera Museveni nga n'ennamba bagimanyi bulungi ya registered Bungereza mwebali nga bali registered bambega balina n'ennamba nga bali registered netu gotosobola kumanya nti mbega okujja ng'ogoze deep n'obuuza gavumenti ng'oyagala gyebuuzaako to some level nga naawe olina clearance basobola okubula nti oyo amanya ge egundi is a registered spy kati tulina betuyita ba sub spies nga bonoga nti tulina subcontractor nti ngenda kuzimba bibiina by'amasomero naye nina abagenda okunyambako okukola omulimu guno oguma nejinga ogumala katulina betuyita ba sub spies nti registered spy ayinza obutasobola kutuuka ku kinyusi kya muntu gw'ayagala n'akozesa omuntu omulala mu influencinga ogenda omubegera omuntu gw'ayagala abo basinga obungi kati mu diaspora Museveni basinze okukozesa that's why nti ogenda okulaka these days nti demonstration worldwide z'Abannayuganda zigenda zikeerera to the fact
nti bakozesa abantu baffe bennyini betuna mu society okujja okutuketta kuffe munno tukyali mu kigula lugi video tenda banjala basomesa ebintu bino njira musombe ebintu bino bitegeere kuba kuno banyaka basemo yuko bali aba isoko bali ulumu kwa njira baso tutunagenda ku video nkyali ku kigula lugi mutegere ebintu bino bitegeere bulungi nnyo era mukolere mu kigula lugi njira tumira bambega basindikiddwa mu kibuga Istanbul mulinga abasajja 8 mu coordinating bwa mutabani wo mugenzi sali musale ali mu Asian side ze Kadikoy mu mulimu aksale mugena mbuza buli office y'abana Uganda mbuza lumbuye yalwa buli kimu recordizo nanda zifunye danzirina era mbere very careful nnyo mbatumidde ku mwana mbega basinse mu Istanbul mulinga 8 ne sofato akolo kwetinga ko bana mbatumidde nnyo coordinator wa mutabani wa sali musale ali mu side ze Kadikoy Istanbul Asian side mbatumidde ko nenga movement zamazo tuziraba era kinabagwa ku mujja kitegera njala bategeza bintu bino kuba basomesa mutegere mu area mu muli ebitundu bibiri bali bakola emirimu egyo so mu kitundu kyekimu kyekino nga bategeza mu kigula lugi kya leero nti abasajja bano okuli Frank Gashumba mbega wa iso era nga mukozi Muhammad Nsereko ono de wano kitawe nyereko senior Abdul naye yali mukozi ow'ekitongole kiketera mu gwanga mu bitundu mu bisera bya Idi Amin ne government zone zivuddeko n'omwana gwe mulimu gwakola Mwemulaba yabuzabuzanga afukana abo omwo mwakolera ebintu bimuza tukudoluvuganya naye taba nkudoluvuganya omwami ono mukozi wa kitongole kya iso lwakuba nti yefuula mutawagira Museveni songa ate mukozi wa Museveni awedde emirimu kati womusanga abantu bana babiri nga mbagambi mu kaloozo kaliro mubatwale nti mudiringa na bambega from today onwards gwe maama eyawassa Nsereko Muhammad nkoli Bungereza nkuwagabwanga na bugisimu fungize ekikolwa kye wakola waddira neweti ko muzimu obo musambwa n'ogujje Uganda n'oguwe empapula gusayiniyiko gufuko mutuze gwa Bungereza soka webuze ebbanga lyo mala ngofunye empapula ezo ono yali luddawa nga MP mu nabya bufuzi hata sola zefunira lwacha akwesibuko wachimenti bobe lisensi bajononye kati bajje muwamo jimuli ngendo kusana obwo mu cyala lye Bungereza yawasa mu cyala yawasa Nsereko Muhammad empapula ezo before nga bana Uganda tabana kukola ko fujjo na kugenda ku home office kuteka complaint about your engagement with Nsereko Muhammad kubanga nawe kenyini osobola okufiwa empapula ezo kyekuwoningiddewo kubanga enda kitandika ko lwalero era nfundikidde akanyomereko ekigula lugi kyalero kati ntandiseko bulungi nnyo era nga ntandikira mu kowere erimu ntandise bwenti bana Uganda mwenna bali mu ggwanga lya Bungereza mulimu gwenda batuma mwe bali guwandiika mwe bali kusindikira mu office ebintu ebyo nabali mu America mwe bali kola mulimu gwego mu kumwa Muhammad Nsereko okulivokinga visa ze zalina ne travel ban ku ggwanga lya America ne lya Bungereza nekirala njala kutegeeza bana Uganda mwenna abali mu ggwanga lya Bungereza kati atakulekera tomulekera kyemba gambi kiri buli muntu yenna amanyi address y'omukyale yawassa Nsereko mumukoleko profile ye bulungi musindike details ze mu home office mubategeeze nti ono kyamwolizo gende Kampala through state funded system okuwasa omukuba mbega ba Uganda nga MP munabya bufuzi aje amobutuze mu Bungereza nenga ate mabega e Kampala alese atadde etteeka erigana bana Uganda okwogera kye kisooka alese abantu amu balese makomera nga batiddwa abazikiddwa ono mukyala muwandike ebbaluwa nga jumuwandika mu office ajja kitegira nti n'empapula zisobola okubeera revoked kubanga Bungereza zizimu ku nsi ezaleta democracy mu nsi ne wakuba nti yagira kuziga muwandike ebbaluwa zino muzisindikira mu office mugitegere nti omukyalo oyo eyawansereka empapula muwandika mu mpapula ze nti akikola mu bukyamu kubanga omuntu gwayateeka mu mpapula ze amenya era atyobola eddembe ly'obuntu ng'ate yamuteeka mu mpapula ze maama nkusabira guno omwezi ogugwerako guno ogutandika ku Monday next week singa nfuna abantu 10 wandika amabaluwa mu migration office oba mu home office nkulalira passport yo n'empapula zoyinza obutazifuna ziyinza okusazibwamu ekyo kigambye mbakuwendulidde olwaluma mwebuzaabuza nnyo nga bafuka banaaba gwe kenyini okimanyi tuli munna Uganda alina empapula za Bungereza n'oddira ekizibu n'oddira Ibirisi n'ogiteeka mu mpapula zo oyo akawasa abakazi abasukka mu 6 nga bagenda kubanga alina ebizibu bye bano be baana bali mu America kansubire nti muno nkyabalina mu kubanga simu zino nkiziwa nnyo sisubira nti nkyabalinamu sisubira nti nkyanje balinjera kulaga kuli okwotegera ekintu kyodiringa nabo muno sisubira nti nkyabalinamu njaba presenting next time mai mwetaaga nnyo facts naye wano mu archive yange yenda ku archive yange wano sisubira nti bali mu simu iri ndala
Okay, njaba presenting any other time. Don't worry about that. Yeah, don't worry about that. Njaba presenting at any time. Linda Cole. Njaba presenting at any other time. Tofayo. So chinjagala bategeza. Please muchikole ekintu ekyo. Mukitegedde bulungi. Essaawa yatakulekera nawe tomulekera. Tugenda kwabika namwe. Kati video entuufu etandise. Video entuufu etandise oba ntandikirewa. Constituent wasanya Charles Kaloli Peter Bayiga otuuse. Manye sawa zino hizo kuva mu State House nakasero kuba wadi na appointment ku sawa mwenda zenyini mu State House nakasero gogenze ne mukuru Kiwalabe Male ogenze ne wa David Wasajja obaddeyo ne musajja mukuru John Katende kakirika mweko nako nanga mugenze ku sawa mwenda mbale na appointment era mugenzeyo ndoza mwaka va muvudde ku sawa ndozanga 12 yawo nga sinatuuka so njala kuwa public ebintu emo bitegere bulungi nnyo ebigenda maaso. All right, ndoza kantandike mwenti mbalamusiza nnyo banyabale basebo constituent muli bulungi kantandike bwenti nakuzo mwezi 26 mwezi gw'omwendo mwaka 2022 nzomanye byange mbyogera n'embirika wano sagala nnyo kana abantu kyakana abantu ntandise bwenti najja ne bagamba ebintu bingi nnyo n'ensirika n'endaaza naddala ku nsonga za Buganda ne bategeeza bulungi nnyo ekigenda maaso namuloza nti nsaaga ne mbaga mujja kuwulirako koje bujjawo katono ng'abantu batandise okukyusa ennimi ku nsonga za Kabaka. Chengedo soko kola njala musala kantu kala mukatwalire mukatole jjajjaffe jjajjaffe mutaka Kasujju Lubinga njala kugamba nti okutandika n'olwalire lugenjogere biga bino onkujje kulada yange nkusanguddeko kulada kyonna ekikutukako nga gusiku lwa Buganda siriddamu kwogera ku linnya lyo wadde okukubira endulu ng'obuzibu buvuddewo Kasujju Lubinga omutaka Kasujju Lubinga nkujje kulada yange ovuddeko bwenti owedde sikuzaako kigere naye bifonga mazo kujja kukulada kyonna ekinakutuuka ku Katole yamanyi kubanga tugamba abasajja abakulu ffe mwe tulina okulabirako mu nsonga ezikwatagana n'ensi. Nze singa nkuwuliriza by'empiseemu for good 3 years approaching for 4 years mwandibadde temulya mu nsi zammwe nkwenda kwagala nsimbi ne baba bakutiisiza ofe mugende Namugongo okulamaga nnaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga bemugenda okulamagira ko basiba omutima ne bafirire ddi nemwe basajja bakula batasobola kusiba ku mutima ne mufirire ensi ya mwadde Bwakabaka bamwe ne bakutiisa n'otya ne bakuwa ensimbi n'ozira n'otandika okukyusa olulimi muli basajja ki nenga buli lunaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga mugende ne mulamazi genda mu bemulamaga bafirire mu ddiini just ddiini naye ensi yamwe bali okufiirira muli ankozibwa sigenda genda yennyo njala soka tekawo point eno mukulu ono bwe yavudde gy'avudde nakyusa olulimi videos buli omu yagirabye nakyusa olulimi which is okay for him. I don't have any problem with him, but this is to remind you oyo mukulu interviewer abaddamu interviewing mubadde temumanyi kati kambazzeeyo ku katono kubanga waliwo bagenda mu exposing and sigenda mu exposing njala bawako just a preamble mujjukire yaani mujjukira nga tuli mu lutalo kafandali bakafungula nteke okafungula nkete nga tuvudde mu people part wagala kibiina kya National Unity Platform tuyoke tuyingire tuzoganye mu 7 omukulu ono y'omu interviewer yatandika okuteeka pressure n'okufuna information okuva mu ISO ne CMI nga exposing Robert Kyagulanyi Center mu n'ekibiina kya NOP n'atandika n'okugenda okutandika okulambula amaka g'omukulu mukulu Kibalama nti NOP talina kyekoze Robert Kyagulanyi Center mu talina kyakoze wadde okuzimbira Kibalama ennyumba n'ennyumba gizika lanjo negikuba plaster n'ateeka force ku Kyagulanyi n'exposing nga buli kimu n'amusiiga enziro oyo interviewer saala kwogera linnya lye mutegedde kati ye muntu sawa zino gwe muwadde audience okuwuliriza ebintu byaleeta nga byonna biri staged njagala soka bala omusajja ogwemulaba is an ISO agent mujjukire nga tuli mu mutalo okufuna National Unity Platform ye exposing Robert Kyagulanyi Center the extent nga afuna information okuva mu state eraga nti kibiina kya Kibalama endagaano gundi gyalina kibyalo endagaano Kyagulanyi gyalina simanyi Kibalama yalina omusasula ssente tamuzimbidde ennyumba taterezza ennyumba biki you're the same man azaakola ebintu bino nga temanyi kati yavuddeyo yefudde w'amaanyi akyusa abantu yakwatisa ono yakwatisa but that's not my information. Oh, that's not my case. My case is njala mwetegereza omwami ono ebintu byakola abagenda omwabya gye bali bajja nze sina budde bwe just njagadde bawako pulyambo ku kiki ekigenda okuddako ku nsonga ezo
Nembazizaayo omwami gomuwa amatu ayogera ensonga ezo ye yali alemeseza Robert Kyagulanyi Ssentamu namu exposing nga mutegedde kusagala kwogera linnya lye kubanga talina kyali gyendi kuba sina kye mwetaaza ye muntu y'omuntu zamutegedde amanya ndamu gatayipinza mukitegedde bulungi yoyo omwami gomuwa amatu simanyi ayina media no oyo omwami is a state agent akolera state to expose olumwa je nempapula nga zivudde mu state mawadi information yokwogera mwene muloza nti akola ki ababodi information kati ye mwami yomu aengejinze omutaka Kasujju Lubinga ebigambo nga sagala kulumambiga ebigambo jjajjaffe Kasujju Lubinga byayogera nga yakajja ku media bikompare nga byayogedde no nga amazo okuvaayo ojja kufuna answer nga ziri pale lero bwezi ti sagala nyoba malya budde mukitegedde bulungi mujja kufuna answer nga ziri ziti mujja kutegeera nenga bagenda omwawe bagenda kujja nze njagadde balaga kubulazi nti mugendere nnyo abantu bataddewo okubalaga kimulina okulaba nenga tesiki sibituufu awo nonvuddewo so no bagambe nti jjajjaffe Kasujju Lubinga oyo mujje kulada yange for God and my country kulwa kabaka wange era nkubira omulango gutakungula asaba kuluma kusaba sajja kabaka okutu era okutegeeza nti yonna gy'oli kagobako tokyayina mutaka Kasujju Lubinga takyaliwo no a big no era tofubutuka yonna gy'ofubutuse ng'ogaa nti ogenda kutaasa omutaka oyo takyaliwo baamukyusa timing ekyo nze nkyogenda manya nze lumbuye ebisigadde mukama bakulembere nga muwuliriza information eyo nze ntandise alright kati muwulirize wano bulungi nnyo ndyoke mpengere ku information yandeese Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli Mr. Gamulengejja Ssaalongo Mr. Alaje constituent oli bulungi kulikayo jokomye olwali State House enakasero ku meeting yabadde ku saa 9 mpaka saa 12 constituent mazo tesa program za mwezona ezokusanya obuganda n'okweddiza buli kimu nazi kuno zizemba gamba ati abasajja bano bajja bavumponga bya tamana de 10 mu nsawo ndeka kati bagaggafuga bayina amasomero abayina za kedi abavuga emotoka ezebbenga otogenda kati bano bakumanga baluba wolod nga n'omukulu kiwalabe male si musajja mugagga muvundu na ina n'emmotoka ezimukulembere zigule kubo nga ba SFC bamukulembera bali balimu nteekateeka ey'okusanya obwakabaka bwa Buganda nga wetwogerere essaawa zino kamba w'amawulire agagenda obbatiisa Ssaabasajja kabaka ye nabagamba ali yaddiyaddeko ng'omuyo omweru ekyo saagala muti era mwenna abamubika nti yaseerera mukola nsobe Ssaabasajja kabaka akola ki afuna obujjanjabi era ali bulungi mujjamu muyinza mufuna obudde ne mutegeera nti jalineze bagambye nti ali yaddiyaddeko ng'omubi omweru mutegedde bulungi nnyo kati muwulire ekiddako Wasanya Kaloli Ssaalongo Gamulengejja Mr. Alaje omwezi guno gwonna gwe tugenda okuba emabega obadde oli bubi nnyo ng'oyagala kusaanyawo Oweekitiibwa Dan Muliika Katikkiro eyawummula wetwogerera Oweekitiibwa Dan Muliika mukosefu olw'ensonga nti yakasimatuka enfunda 2 ez'okumukwata ng'olufundo lwasooka omwami ono Oweekitiibwa Dan Muliika yawona abatamanya ngamba ba iso okumukwata era nadduka emisinde ku myaka gye weewuunye era n'anuuka n'okugulu wetwogere saa zitakyasooda kutambula yanuuka okugulu olw'emisinde nkuba mwaka faananyi musajja mukulu ng'afubutuka olwa impunity eri mu ggwanga Uganda omusajja omukulu yandibadde ng'ali ku faamu yalabirira abazzukulu olw'okuba lwalina Obuganda aba iso nga bamunoonya wansi ne waggulu omufubutula kati okugulu okumukwanuuse ng'adduka emisinde kubanga mwagala mmojjawo kintu ekikyamu kibi nnyo kuno kubayita okulya eggi okwesuyumula mwagadde by'obugagga naye tewali kya bugagga kitwalibwa mu ggulu kubanga ne mu ggulu gye tulaga teryamanyiyo singa twali tugenda mu ggulu singa bwe tufa tubuuka buusi n'omubiri gwaffe ne tugenda naye era bw'ofa omwoyo gwe gugenda omubiri ne gusigala ku ttaka kitegeeza teri muntu mutuufu amanyi eggulu we liri ensonga lwaki bwe tufa batuziika buziisi buli kimu tekiseka kati gwali akola effujjo okutta muntu munno ngolooza nti bagenda kukusiga n'ebibugagga by'olinamu n'akasente k'olinamu ndowooza oba omala biseera ng'akunamira muzibe oba anyigira mu nzikiza kubanga teri agenda kukulaba okitegeera bulungi nnyo kati ogwo gwe muliro gwasoose mu mwezi guno gwennyini Oweekitiibwa Dan Muliika n'asimatuka batamanya ngamba mutwala kati wulira nno obuzibu buva Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga wiiki 2 n'ennaku 3 zetwakakuba emabega wawandiikira Oweekitiibwa Dan Muliika ebbankaluwa ng'omusaba ajje akukyalireko mu yafeesi yo mu Bulange Mmengo ng'era olina ensonga enkulu ennyo zoyagala omwebuuzaako naye akubuulire ebbaluwa eno yagwa mu mikono gya drone zange era Oweekitiibwa Dan Muliika ebbaluwa yamutuukako bulungi nnyo
nga bwali omusajja omukulu era omusajja omukulu ategedde ensi eno nga bweri yeebuuza love oba omukwano ogujja ogumuwandiikira ebbaluwa mu kaseera nga yakasimattuka abatamanya ng'ambe bamugubye emisinde n'okugulu ne kunuuka ngera bwali omukulu abantu tulowooza nti buli muntu mu nsaba tayagala muntu era bw'ati bw'amala okufuna ebbaluwa eno yeebuuza ebibuuzo bingi nnyo n'asirika n'omuteerako ennaku z'omwezi n'appointment kiki ekyali emabega w'ebbaluwa eno kansooke ennyonnyonnyola eggwanga litegeere Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge yawandikirewo Kibwa Dani Mulika ebbanka luweno nga amuyita mu Bulange Mengo amusinkane mu office ye nenge banka luweno kali katego akali akanyebwa akali kamasu akalinze okukwata Kibwa Dani Mulika nga system yali bweti Mayiga bwamala okuwandika ebbaluwa eno yali amaze okukola enteekateeka n'abasirikale be aba SFC already abali stage mu Bulange Mengo kulira ya face ye ngono tuka reception wali kama baluwa wondaga muntu azze mu Bulange nada ku office yo bagaleka ngorede wala basajja ba SFC bali mukaga nga balinze Kibwa Dani Mulika wayingira we muliye bamalo mulya Wasanya Karoli Charles Peter Mayiga ave mu office ye nga ja yesa nsabaga nga ayingiddwamu ensanafu mu ngoye abagambe nedda sebo temwina gye musobola kutwala Kibwa Dani Mulika bo bantu bamuddemu nti eno si business yo era tebikwatako olwo musajja tumunyoleze ebbanga ddene nga sitete mwagala kati tumukutte kati gudda mu office yo nga totwagaza buzibu era bwe kityo mission bwe yali etegekeddwa olwokuba nti kumbaga tekubulako musiufu ate bw'oba onotta omuntu n'omuntu afuna ebisulu nti bagenda mutta butyo mu bbaluwa gye wawandika n'olukulu lwakola tewamanya nti waliwo omuntu omu ajja okubulya Kibwa Dani Mulika before nga tannasimba kigere kye mu Bulange Mengo Kibwa Dani Mulika ng'olugero no bwe ndwogedde drone bwe yali ompadde era ne baali muwa nti Kibwa Dani togeza n'ogenda mu Bulange Mengo olukwe luli ABCD era naye bwe yalutegeera Kibwa Dani Mulika teyajjayo wakanya mukubira simu ku lunaku lwennyini n'omugambo w'ekitiibwa nga tunkulinze sikulaba Kibwa yakutegeeza nti munnange sijja kusobola namenyese oba nanusu okugulu yesobola kisijja kusobola kujja wanyiikaala nnyo ngero omunyiikaavu oba omutwakaavu bwabeera ng'olukwero lugudde ki ng'olukwero lugudde nga bwali olutegese naye njala kutegeeza Mayiga abantu bose sirowooza nti basanyufu nnyo n'enkwe z'olimu musajja mukulu Dani Mulika okwagala okumutta oba omulanga ki mwayagala ku mukazi omu ekitasoboka omubanja nedda ensonga za Buganda musajja muganda tuludde eyatulako mu ntebe mwoli kiki ky'omuwalanira ne bw'onota history w'Abaganda era n'omumalawo tojja kumalawo Baganda nagamba Obuganda mwoyo w'ofutubadde nga kamuja ali ku malaalo g'omugenzi mukulu n'abala bajja kufutubbalawo ne tugamba ekigambo kimu mulekerawo okutta abantu emitima gye muyina mugikendeezeeko tekimanyi lwaki busajja mmwe muyina emitima egyo egyeffutwa mukulu wetereze kubanga n'alime wagonda atera nanyuka okwagala okutta Kibwa Dani Mulika tekina kigenda kuzadde okukyusa ku lunaku lwo Olive Mengo ate nga lunaatera naye nkugamba enkwe zonna z'okola okusanya Obuganda nga nenda bugisimufungize oyinza okusooka Uganda nga Obuganda tebunnavaawo gwe n'osookayo mu ttaka kubanga ojja buleka obona ffe tulina ekkubo lirimu nti essaawa yokka y'enjawulo nnangirira mu butongole nti ekintu kyonna bwe kituuka ku Kibwa Dani Mulika temubuuzanga ani yabadde mu lukolo lwa musse kubanga ndibabuulidde byange mbyogera kati ng'omusisa kule Siyani Charles Peter Mayiga Wasanya Salonga Mulenge ejja Karoli ne bampe bano abali Mengo be bali mu lukwe olw'okusanyawo Kibwa Dani Mulika nga bakyusa abala obwongo nga bakozesa ensimbi yeze yagaana okulya kubanga musajja mukulu atuludde mu myaka era ndowooza y'ensonga lwaki olwali ne meeting mu ofisi ya mukama abo Yosete Babiro tobasema tano waka enseye mzeze nsanga bisibe enakasiro ku saa mwenda era ndoze wede sawa ndawuza 12 era ne mudda kimuyino okukolera emirimu gyamwe awo no vuddewo mbadde mugabulange kati mnyinza ku information eyandese Allah all right mwenna abantu abali Bungereza njalo kubebaza omulimu gw'omukozi okusingira ddala okuwandula n'okutegeeza ensi ku bubbi bw'amafuta n'ensimbi za Uganda nga otwogerera essaawa zino ku 8th floor 10 Upper Bank Street Canary Wall of London England E14BF olwamaze okuexposing abantu bano mwakire bulungi nyabadde ku mitimbagano egy'enjawulo ng'abantu bano abasajja ne bagamba abasajja balina cow mentality ate basiru nnyo brains zammwe kati video etambise
Previously nebagamba nti changu nnyo abasajja banofuna degree ne PhD naye balakinga common sense. Kubanga common sense is common but not to everyone. Chidam common sense is common but not to everyone. Most especially this group of Rwanda, they are lacking common sense. They can be having degrees or PhD, but they are lacking common sense. Reason being, previously we exposed their mission. And even European Union went on to cancel their to tell Total to cancel the contract of oil pipeline from Bunyoro to Tanzania. And after exposing them, because these people, they lack common sense, they went on that same day to change the company names across the world. Abasajja abasirwa. But tomorrow be exposing. Uba chagwani sera bakube misumari. Baduka nengala bizaabwe nibagenda ku mikutu gyabwe nibatandika okukyusa bagenda ku ekipidi bakyusa company names kubanga batu abategedde. Kati listen kasokemba buzemu. Ani asiriwazani. Bakugambye oli mubbi. Bakusanze oli mubbi oli handed obbi ensawo obbi ebinyebo mu supermarket ebinyebo kusanze nabyo ate okyuke babega ogaze temunda bana binyebo ninga ate binyebo binye kati how dare you tumaze ku exposing ate okutte company names ogenze ku website otandise okukyusa details ani abaloga omuntu alina common sense bwotegera nderizi era nga kirigenze viral we kiri just stay where you are, accept the defeat, muvaye mwetondere gwanga nti this was the mistake getwakola kubanga gana mafuta mwaga babu mukitegedde bulungi kati kamba na gendi tubatambulira kati mujja kutegeera ku address ya mweyo wenyini eno address eba mafuta gaffe yeyo address ye office bwetu befana ye address ebya mafuta gaffe gamalawo yabali mwala waguno musajja mwani mwala wawo yo musajja Munyarwanda akolagana Museveni address ebe ku flow ngawe tubefana bweri temuli just intebe na computer bwe tubefana bano mubalaba ate omuntu alimu office walinga akola mu office ane muvandume nebo mubuuza details about the company and what akalula maaso ngente sale ebyayi bye office bwe tubefana esawa zino kati mazo kusindika drone zange zigende mu company register ebungereza bagenda bagula ko musango ntino company ebadde ekola fraud mu oil pipeline ya Uganda mukitegedde bulungi your office eri address eri already twategedde wodda buli kimuntu kirinda details tuzirina kali ngenda tegeeza bana Uganda bali Bungereza bagende bateka akazito ku bantu bano bali okubategeere nti eyabalula esiridde your office bwetu bwefanana mu gwanga eya Bungereza ku address jemba gambye eno address ya 18th floor 10 Upper Bank Street, Canary, Walford, London, England, E145BF. Bwete bwefana kadozi abetuita cow mentality. Bamazo ku exposing ogenze ku website or choose a company name. Why do you panic? Why are you running? If you're not a thief, why are you running? When police is chasing thieves, you don't need to run if you're not a thief. But if police is chasing thieves and you run out, that means you're a thief. So stay where you are. Don't panic. Why are you running if you're not a thief? Stay where you are. Let us do what we're supposed to do. Musigala mulakinga common sense. Temuyina bwongo brains za monke. Mulinde okatugenda be exposing. Awo no nvuddewo kati ngenze ku information endala yandese. My information naningi nnyo. Kati abomba maze njagadde be exposing. Katugenze ku UPDF. Mwenna baganda bange mwenna abasavinga mu gwanga mu jere UPDF wali mu SFC wali rudawa. Ero information jara mujifune kuma maibulu muri ku video mujiraba bana basale mu slot njara tegeze gwanga lyonna nadala basavinga mu gwanga mu jira UPDF bwebuzibiro lwaliro bencha mugenda kuba mufunye notification ebategeeza nti mwenna babajje ngotangana kuzo mwezi mulana omwezi ogujja bagenda bajja ko kyetuyita professional allowance era nga n'omusala gwa mugenda kuddayo wansi bagenda nagutolako reason being tebayina series sobola kusasula maje as they promised you previously nti bagenda kulinyisa omusala gwe mwatandike ku milioni 3 abalagere milioni 16. It's not going to happen. Kati eno bagamba message egenda okujja and this message going to all serving UPDF officers in Uganda. Please, by either today evening or tomorrow, you are going to receive a notification which informs you that starting on the 8th of next month, your professional allowance is going to be removed from your salary structure. And remember, I've been informed that you've been earning at least
good money from this professional allowance. So I'm here to inform all the serving UPDF officers at any level that starting on the 8th of next month, the state is going to remove the professional allowance starting on 8th because they don't have money to pay you. So whoever listen to this message, please forward it to your brother or sister who is serving in UPDF. Starting on 8th, the professional allowance is going to be removed from your salary. Even there is a proposal of reducing your salary because they don't have money to pay you. Mchidda mulungi nnyo mwenda abajasi ba UPDF oboli mu SFC oboli doddawa yo seriti bahabula tapasala mutano wakati nsere tamzetse nesanga bisibe nanyini toilet asazewo n'abayayibe mu UPDF okujjawo kye tuyita professional allowance n'okutandika ngenda kuzo mwezi munana mwezi ogujja kubanga tebalina sente zigenda balabirira kyokanga ate yo seri akimanyi nti ennaku zino ebyokulya n'ebyokunywa amasomero buli kimu kiri waggulu nnyo ensimbi tezisoboka kubanga zikolebwa ebintu bino so no yasazewo ne babbi banne okuba nti bagenda bajjako kye tuyita professional allowance so nga ate mukimanyi ate mukimanyi nti buli muntu yenna olina okuba nga ofuna sente zino olw'ensonga nti mulina loans ez'okusasula zina interest eri waggulu ate nga ne expenses zammwe ebintu biri waggulu ng'ate emisala gyammwe bagenda gikendeza nga ne professional allowance taliiwo muzo mukitegedde bulungi amanyi oluzungu kutegeezeza amanyi oluganda bakutegeezeza sagala mubuzinga bafuzi nga bafuka banaaba nabagamba ekigambo kimu you better join the struggle. One, Museveni is not a Ugandan, his entire family, they are not Ugandans. These are parasites. So how dare you serve a parasite? He said he's having his relative in Tanzania. How many times have you had Tanzanians crying about their economy and their well-being in their country? Because they are well off. But you are serving the country, but you are earning little. Even the professional allowance is going to be removed. So who is fooling who? Better join the struggle. Remember, our president, the elected president, Robert Chagulanyi said, informed that every serving UPDF officer and the policemen and women, they are going to start earning 1 million. So if you forgot if you got very easy, then that means you don't know what you are serving. You are protecting these thieves for almost 7 years without acting. It's high time to join the struggle. Zino sente zigenda bamala. Ebintu bakaje mudenga bajasi be Tanzania bakaya. Roba bantu be Tanzania bakaya. Kubanga Museveni ndio bale sente zigenda Tanzania zigenda Kenya zigenda Rwanda. Mu Uganda tetafula basa sura kati zino professional osaba jewo buli mwali mugenda kama maziga gennyini. Kubanga mwino sasula loans mwino gule bintu bimugula temuchaina maduko embugula mu bigula nga abantu. Abakitegedde bulungi kati musavinga one dictator, a black colonialist, atenga parasite and is a foreigner. Taina kyagenda bagaliza. Mugenda serving amaje myaka 3-7 baana nga toyina toyi bogisima, toyina nyumba yo, abana bo tebasomye ne mundu nga tekuyambye n'amaje nga tegatudde kwa kuyambye. You better join the struggle. And I call all serving police officers, more especially the Ignace Ugandans, and all UPDF serving officers across the country, please join the struggle. Even if you don't have what to use, please use your skills because you're well trained. Even if you don't have any weapon, you can use your skills to retaliate against your enemy. Museveni is our enemy and his entire family. Hope you get the message. I salute you. I will vote the ngenze kuchilala. All right. Baganda bange mwenna ababulenzi nabobola ku internet, ku social media wonna wano ku bwenyi bw'ekitabo, ku WhatsApp groups, ku Twitter, ku TikTok, wonna we muli nziguddewo olutalo official. Mutandika olutalo mukube Frank Gashumba Kasabuni. Mutandika olutalo mukube Nsereko Muhammad buli omusanga wonna. Mulipotinga accounts ze zonna weziri kubanga bana basajja nabagambye nti embwa etambula n'ambwa tolisanga nte tosanga mbuzi ng'etambula n'embwa embwa etambula n'ambwa kubanga bagwa mu kitiba kye kimu. Museveni mubbi mufere muyayi n'abaana abasajja bennyini bayayi wosanga nsere ku social media musabule nangiridde olutalo Ssematalo buli muntu yenna ayina essimu mu musabule ku media wonna buli kifaananyi kyonna mukiteekejo nangiridde olutalo lwaleero anti yaleta social message simanyi computer misuse bill mu musabule fena tugwere mu komera obukadde 40 tugwere mu makomera bagane basobola tusibira
noyo musajja gundi noyo musajja ani Frank Kashumba kuba gino je miseje abwe bano wagira Museveni kuba ine miseje ejimu zino video nezitaddeyo katusoke nono kuba sagala babu esanyu tulino budde butono bonna bayayulira. Outspoken lawmaker for Kampala Central, Mohammed Nsereko, is understood to have been detained in Crane Bank for several hours last week. He is suspected to have participated in money laundering, although so far he has made no official response. Today, the police have written to the Speaker of Parliament summoning the MP, Nsereko, in relation to a bank fraud case against him. Nsereko and a few others have been linked to money laundering, in which police detectives questioned several senior managers of Crane Bank in Kampala. Ibn Senkombi, police spokesperson for Kampala Metropolitan, argues that the investigations are ongoing and revealed that the initial information shows that the fraud was committed in Kenya and Germany. This fraud were committed outside Uganda, and therefore we have extended our investigations. We had to deliver a letter already written to the Speaker of Parliament summoning Honorable Nsereko Mohammed to appear for interrogation on Thursday. One of the employees in Mutegedde bulungi oyo Nsereko Mohammed mu Uganda bucyangeeberawo tebamuvunaanko musango wadde ogw'okubba akasimu okuba omuntu oluyi okufera okutta n'okuwamba tebamuvunaananga ko teri musango neno video yafuluma ku NTV order from obaga temudda mu investinga musango gonna mukomaawo gwakoma nakati tewali kubamuvunaana ono afeza abantu abbi abantu asibya abantu teri amukwatako is a state agent kati mutandiko musabula n'entwingiri emwengerere nkiddamu musabula omufero yensonga lwaki Museveni mubbi akozesa bafere bana bafere bati ekintu kimuti government bwevaako bagenda bakwata basibe n'ebisonzo bisule mu kabuyonjo. That's why batambula baneeginda bakimanyi nti balina okulwana mufere munnaabwe top mufere Godfather w'abafere mafia yo sigaligaleko basigale nga tebalina misango gibavunaanibwa oyo omu ali ku TV ali ku parliament ayogere yavumira Robert Kyagulanyi Ssenta mukati mwenna balina obusungu nga president waffe bamuvuma nga musirika mbatumidde mugende ku social media mukuba omusajja ne ka group ke konna ka Mohammed Nsereko mbabulidde abajja omusaako mukulu mu bajjanja bulungi nnyo oyo mufere omu niye yita munabya bufu tavunaana kwa musango wadogo okufunisa omukazi olubuto ogw'okufera omuntu ye so nga ate mufere muzibu okumanya mufere talina na permanent address mu Kampala n'ennyumba gy'asulamu sigiye ennyumba bamuwampe njala kuga Nsereko kyabuga kikyona mu Kampala kuba gwe nakwogerako the information bagirina even n'emmotoka kadi y'emmotoka gy'ovuga eyo tolina kadi yayo kanewuza omukyali yakwasa ali mu Bungereza wase kikino sigenda kwogerera bingi nze maze okutera enseekuli wone bakusanga bakujjanjabe ompaka mpya ompaka enkadde yensonga lwaki abafere bonna government ya Museveni ewagirwa abafere ababbi abayika windows kubanga omubbi tasobola kuva mubbe munne oyo mufere omu mutegedde Nsereko kati ngenze kuono no ndasobola kukiza government ya Museveni eve kuba ne mufere Frank Kashumba wa simu ka Uganda ne muganda we Innocent Kasumba bakwatiddwa bano kigambibwa nti baliko musiga nsimbi gwe bali bafera nga bayisa abakozi mu ministry y'ebyokwerinda ne bamutegeeza ngo ebagala abaguze emmotoka ezisomba abasirikale n'ebyokulwanyisa ebibalirirwamu obumbi bwa $200,000 binamyuka omwogezi w'eggye lya UPDF de Wakiiki abitegeezeza bannamawulire n'agamba nti musiga nsimbi ono ye yabatemezaako nabo kwe kuteekawo abasirikale era ku Sande basooka kukwata Kasumba Gashumba Nadduka. Had invited the investors to Golden Tulip Hotel in Nakasero for a meeting over a purported deal to supply UPDF with hundreds of military trucks. Also, a number of people had reported Frank Kashumba trying to blackmail them, purporting to be carrying out investigations about their property on behalf of the IGG. Akiki agamba nti Gashumba bamukutaze kulondola ku musango gwa muganda we ku kitebe ky'abambega b'amagye naye ne bamukwata. The police case file was opened up on the group and it is referenced as CPS. Sagala bumalira budde kuba mbamanyi bulungi nnyo. Kati such category of people tebasobola kuleka Museveni ave mu buyinza. They have to fight. Okulaba nti mubbi munnaabwe asigala n'ababbi bafere. Kati mbwadde bantu bayinda nnyo maanyi tebaba bakuuma mubajjanjabe mubasanze ku social media ne physical mubajjanjabe tukoya abantu abatumanya mukitegedde bulungi nnyo buli mufere yenna yefuula nti ategeera wa magezi kumbi bafere kati mubajjanje buli kimwe kisoboka mubakube buli wamu busoboka ekyo nkimaze kati ndowooza saagala balwisa nnyo
okujjako njala bategeeza omufere ono Frank Gashumba Kasaboni namugamba tayina mpisa tayina the authority okwogera mu public kubanga si wabuvunanyizibwa nzizemba gayo bino nga muloza nsaaga nabagamba mujja tuko kubanga temukyasobola kwogera manya gammwe boli musogo boli muganda nga tejja kusoboka mwalabye muganda fujja kana nadulinga twaliddwa mu court okwewa bailo omulamuzi yamugambye atya omulamuzi yamugambye nti tukuwadde bailo ne provided toddamu kwogera ku ggwanga lye bayita Banyarwanda njala kubuuza since when the constitution of Uganda started categorizing and protecting the Banyarwanda the group of Banyarwanda in Uganda since when the court judge started giving order to protect just a group of people in Uganda gwe nowo omwana bero mugati basing totekeddwa kwogera ku Banyarwanda azifu mu constitution mu group y'abantu gye ba protecting kubana kano kavule gati we are protecting our interest ba protecting ebigendo bye mu Uganda yeke nyina ave mawuli na achogera nti nzize wano kulabira nga mpintesinga obanga mbera ngo obujulizi court ngemwe kyokuddamu ne kyokulabira ko ntaddamu kwogera ku Banyarwanda Frank Gashumba na nyini Kasaboni Association jira kubuza omuvuka gwolemera ko musajja omuganda jakana nadduli yafiirwa baganda bebana mu lutalo lwaleeta mukama oyo sete bahawira tabasa mitono wa Karejezi gwolemera kayogera ku Banyarwanda wafiirwa abantu bameka mu lutalo olwo kebere enkoko ebika to wajifiirwa ngako kabere mwana otomufiirwa ngako kabere mukazi otomufiirwa ngako kebere nti to wange wadde ekikumi mu lutalo lwaleeta mu 7 na yejja kana nadduli yafiirwa baganda bebananga baana bakite yabazaala ne bafa ngaleeta mu 7 wali ofiiriddwa ku kaki ne olwokuba nti mumulooza mu musingo okutegera mumanyira abantu njala kutegeeza eyakwawula esiridde mugenda tuko kubanga temukyayire mugenda wadde okunywa amazzi gwefude kakubirunga ejjindu ly'enkoko erikwate emabega nyedeko kwata maaso essawa yonna egenda kubanga essawa egenda entamu egenda basiiririra okitegedde tofirwanko wadde embuzi nti evuddemu olubuto ofiiriddwe omwana oba ofiiriddwe enkoko oba akulidde wadde omuno gwa bbogoya togufunangako but ovuma osibisa you are witnessing era ne wa orders omulamuzi to tell him not to talk about the group of Banyarwanda who are policing Ugandans as who mwatuse ddyo okumanyira abantu okuba nti mwina interest zammwe mu kagrupu ak'Abanyarwanda tulina Abanyarwanda bangi abaagala Uganda nga batudde bayiga n'ensi yaabwe nga tebagala kukintu kyabwe kuba tumanyi Banyarwanda nemwe kagrupu kammwe akamanyiira mutandika ogamba tayogera ku Banyarwanda as who passport yonna ye Rwanda oba endagamuntu gyonna ya Rwanda nagwe kakyali gwe kasajja gwe ne betulitasanga mu ggulu tujja kuyombera enfufu ejja kufubutukaku enfufu ejja kunyokanga akugoba emisinde ku kasajja gwe okwegulumiza mu kyotali ate kisinga okunwa munnanga olowooza nti otegera naye nga tutegeera oyo tegera oyo saamu gwotukoga nti tatekeddwa kwogerako ayogere kuki bani abatta abantu bani abawamba abantu amagye gali mwani poliisi eri mwani amasomero gali mwani banayogala bakyalina business zebakola business zonna muzimu Banyarwanda berere bamandenda bonna mu Kampala mu Buganda bonna Banyarwanda bali bagoba abantu ku bataka Banyarwanda buli kimu kifude nga kya Banyarwanda kati ogamba omwana omuganda eyafiira baganda be bana mu lutalo ntayogera era takirizibwa kwogera ku kigambo kyonna kiki gwe kubanga muli babbi temwagala government yeveko ne mbadde mwebuzabuza katwagala tubateeke mu public bategeere buli kyogera kyonna mukyogera on behalf of protecting Museveni not Ugandans never ever Frank Gashumba including Nsereko Muhammad to talk about national issues talk about Museveni's plans never ever talk about oppressed people because you are not among the oppressed peoples you are protecting Museveni's regime one because you are all both of you are conmen you are mafias working under the regime. You are serving spies network like ISO, same way and the ESO, pretending that you work on behalf of people. No, never ever in public anywhere come out to talk about oppressed people because you are oppressor indirectly. To down informing the public, don't let these mafias to pretend that they are amongst with the oppressed people. No, these are mafias working under NRM Museveni's government because Museveni doesn't work with people with knowledge. Museveni ever work with mafia, thieves, murderers, robbers, and assassins. So these two people, they fall in that category.
They are murderers, mafias, conmen, assassins who dress to kill but with the mission of conning people who are rich in money. So don't even try to come in public talking about public issues. Talk about your boss Museveni, because for us we can speak at our own. We can address our issues. Never ever at one time. And I pity all those TV and radio stations which invite Nsereko and Muhammad Nsereko and Gashumba to talk about politics or political issues in Uganda. People are suffering. These people are protected by the government agencies. People are suffering. These are people who are paid by the taxpayers' money. But you are pretending to be your politicians. You are not politicians. You are mafias. Never ever talking about the oppressed people because you are working under the government. Hope this message is clear, loud and clear to each and every person worldwide, including the Ugandans. We're back at home. Temuddamu kuwuliriza biwoziwozi bya Frank Gashumba nono musajja Nsereko Muhammad Kagege bonna bakozi babitongole ebikettera munda kubanga state gye bakolera ababbi batemu bawambi abatayagaliza nsi yaabwe yensonga lwaki tebaagala kwogera ku nsonga ziruma bana Uganda era wajja ku TV kwega nsonga ziruma bana Uganda abayebuzabuza nga Afukana bati gonna mazzi kumbe ogumusulo agamazzi tebabalya sente wembasanga wonna mu bajjanje kuba balina ekirwadde ono mukulu Nsereko Muhammad alina ekirwadde kimu alina ekirwadde bakiyita Kamasitra syndrome. Muhammad Nsereko is suffering from Kamasitra syndrome. If you have your smartphone, please visit Google and search for Kamasitra. You get to know the meaning of Kamasitra because he's suffering from that syndrome. He had been in parliament it's operating for 15 years, but he had done nothing to the people of Kampala Central and himself. So himself, he doesn't support himself. Kubanga suffering from Kamasitra syndrome. So whoever having his smartphone in his hand, please go on Google, visit Google and search for Kamasitra. You understand what I say. So oyo MOP Kamasitra syndrome mutawanya. Ori aine kizibu kimu. He over masturbate. So kati obwongo bwonna bugenderawo. Bugenda mukasabuni talina kyasobola kulowooza. Seko muyabaga nti omuntu gyako mukubira kasabuni ebirowoozo bigenda. Kati bebe bantu betudiringa nabo. Bali stated protected. Balina ebintu bingi bakola kati. Bo mamazo badne faiga abantu bano oli Muhammad Nsereko suffering from Kamasitra syndrome. Genda ku Google tekeme kintu kye bayita Kamasitra. Kyekimuli mu bwongo. Oli omulala Gashumba ye wa sabuni wa geisha. Kati ya suffering from what? From geisha syndrome taluwoza kuba yabira kebyo kubanga alina kyeyewala. Awo nvuddewo njagala genda ku nsonga endala sumasala balwisa awo nyaawo. All right, tugende ku nsonga endala. All right, ensonga endala. Mwenna njala tegeza public. Abantu mwenna abaliraanye omukulu gwe bayita SK Mbuga Kabangala. Unalina amatuga mulingange bisaniya byenna maave. Njala tegeza abantu abawangala mu kitundu okulirana SK Mbuga we yazimbe eddwaliro. Omukulu ono alina ettaka lyagula n'alisiringa n'alitikako kisaakaate. Ntegezeddwa konti omukulu ono alina ekibinja ky'abasajja n'abakazi ba trainingira mu kisaakaato ekyo ngera akumibwa poliisi n'amagye abantu bano okubanga ba trainingibwa. Emmere baleetebwa ku makya n'olweggulo ba traininga era tebaagala omuntu yenna asembera kisaakaato ekyo kubanga bano ba trainingirawo abantu abatereeza okuba nti bantu bagenda okukozesa mu drones eziwamba n'okutta bannayuganda. So omuntu yenna ng'oliraanye amaka g'omwami oyo oba eddwaliro lye ekisaakaate ettaka lyagula okwongerako mu ekizimba n'akyetoloza omwami ono SK Mbuga mu trainingiramu abasajja n'abakazi naye nga tosobola bategeera bibaani poliisi yekuumawo emmere bagireeta ku makya n'olweggulo ne baba traininga kyonna ekinatuuka mu bitundu mu kyegere nti nno omukulu ono SK Mbuga y'omu ku ba state agents aba traininga abantu abakwata abantu obubadya n'okubasaanyawo mu ngeri yonna esoboka kubanga naye y'omu ku bantu abatalina bwongo mu nsi muno. Nyenze bulungi ku nsonga endala. Neno message njagala egende mwendere bannayuganda. Listen very carefully. Mwenda bannayuganda gyabategeeza nti ekirwadde Ministry of Health kyegambye nti gyekiri eky'Ebola bambi yose Ebola. Amawulire gantuuseeko okuva mu nsonda ezesigika ku drone zenasindise mu ground okukebera. Njala kibategeeza nti ekitundu kye bayita Mubende kye kitundu ekimu ku kitundu ekya Buganda ekirimu zaabu omuyitirivu mu ttaka. Naye ng'ettaka lino lyetoolodde bannayuganda bannakabala abalina ebyapa n'amataka amanene nga tebamanyi kiki kitudde ku ttaka lino. Mujjukira nti ebiseera gye biyiseeko emabega nti ekitundu ky'Emubende bannayuganda baali bagenzeyo bangi mu bitundu ebimu nga basimayo golodi. Naye ekyavaamu ne babagobayo ne babaswala nga nabo gye si mufungize. Muto wa Museveni gwe bayita Sodo
Sodo, Kaguta, ne Toyota, ne balagirwa Museveni bagende bagwa abantu ku bitundu ebyokusima gold era abantu babagoba bulungi nnyo ebitundu bino babyeddiza. Relatively busa ne basindikayo search team egende ekebere bagenzo kizuula ng'ebitundu wano wammanga mulimu gold omuyitirivu. Muno mwe muli ebitundu nabingola mwe muli ebitundu Kasambya wepo ne Kibali mu bitundu bye Mubende. Ebitundu bino bogendo byetegereza bibitundu bibataddemu ekirwadde ki Ebola. Ne Ebola ngo bagamba yazzaatya taliyo. Yo seriti bahabulwa ne group ya mafia babamye sente ku mutindiro gwensi yonna ne MIMF ne World Bank na mwanga magasingo begaganye boa sente balina okunonyera bagenda okujjawo sente ko kutani ko kujja abantu kumataka kubasima gold jono bamutwale. Wotongera bakikoze batya. Museveni yamala okutegera bulungi nnyo ebitundu bino birimu gold ng'atalina omweddiza n'amataka. Kibalina okukola kwe kuyita mu malwaliro obukliniki obuli okumpi wepona okuyita mu binywero okuba nti basobola okuwa abantu obutwa obalabisa nti balina ekirwadde ekibakuba emitima ne baabika ne bava mu musaayi mu nnyindo ne mu matu. Wetwogera obutwa obw'ekika ekyawaggulu bwe buli mu kutta bannayuganda mu bitundu ebyo. Kusinziira ku ddoni zange ennamba y'abantu abakafa abamanyikiddwa bannansi mu kitundu ekyo bali abantu 3 naye ng'ekibasse butwa obukutulyawo omutima n'oyabika omutima nova omusaayi mu nnyindo ne mu matu so si ekirwadde ky'Ebola. Abantu 3 abakonfamigiddwa nti bafudde bannansi okusinziira ku drone naye eyo yosseere n'ekitongole eky'ebyobulamu mu ggwanga kyagambye nti abantu bakafa 26 mu bitundu bafudde Ebola. Ssebo ne nnyabo mukulu yosseere tibahabulwa otapasira mutano wakale zira ensanga bisibe gando kafu gendo yiyakala ettaka mubba wagala ditula mu litwale tetulina Ebola kubanga the moment ofuna samples nga ze Ebola ozisindikira World Health Organization nekola samples zaayo yo neteka ku mukutu gwe officially nti Uganda erina Ebola era ne bakiteeka ku obisatizo na mu nsi yonna. Have you ever informed World Health Organization with those samples? No. A big no, because you know that you are lying to the public with your personal interest of taking over that land because you know the land is rich in minerals. So, stop fooling and lying to Ugandans. The purpose of you announcing to the country that those areas I've mentioned below, there is an outbreak of Ebola. No, it's a big no, it's a big lie. The truth is, people are dying because of the well-planted poison. So it's not Ebola. Museveni kula. Tuina kyogenda kutwala jjajja waffe. Tuina kyogenda kutwala mukulu. Manyi kuno kuoli. Nesoko tule mu katebo kosolo. Tuina kyogenda kutwala. Kati okutta abantu nga mbatego obutwa mbayita Ebola mbako. Kimwandikoze mwandigumba ekintu kimu. Ettaka lino lira muliveeko tulyagala for public interest. There are laws. Mukoto osobola okuyisa public interest no bagoba ko baga mujja kuda tumaze okola survey. Than killing innocent people in the name of what? Of Ebola? No. There is no Ebola in Mubende. So there is a planned move because Museveni knew that Mubende is rich of minerals. So he decided to poison people to die of poison so that he can pretend that there is outbreak of Ebola. In Uganda, we don't have Ebola. Their mission was to intimidate people and chasing away people from land. One question is, Museveni, so far you see that 26 people have lost their life because of Ebola outbreak. But previously during the outbreak of COVID-19, so many people were buried without informing their families. Right now, Ebola is more dangerous than COVID-19. Why is it that every person who has died, the body has been given to their family and they have buried their body? You mean their family members, whom you handed over the body to them, they are not suffering the same disease or the same outbreak? I'm just asking. Mbuza. Gwogamba nti abantu 26 bakafa. Nenze drones ezinga abantu 3 bakafa nenga mbawadde butwa. Mbafuna okuwabika omutima. Kitita cardiac arrest ninga wabise. Yala kubuza. But twali tulina outbreak ya COVID-19. Nga abantu mbajjako emirambo gya mujizika bugubugu nga tembategeeza kati ate ngwe Ebola singa COVID obukyama. Kati gwe ogamba otya nti waliyo Ebola nga n'abantu abafudde bawadde family zaabwe ne zibaziika. Abantu ababaziise family members zaabwe tebasobola kukwatibwa Ebola. Tebasobola kukwatibwa Ebola.
nabagamba mu amagezi temulina musooka kukola nsobi ne mulooka mulowooza okukola ki okudda mu bintu bino byetegereza ne babalimba Ebola namwe ne muleeta engalabi mbuyu outbreak teri Ebola taliyo teri Ebola nkubuuzizza abantu mubawadde abantu bebaziika ayagala okumanya Ebola bw'atagenda ku YouTube otekemu ekigambo Ebola video bajja zikuleeta tebasobola nakwesembereza lino omuntu n'ogu okubeera ku mulambo gw'Ebola mwabawadde ne babaziika Ebola gyali mugamba bali 26 abantu bali aba nenge kibatta butwa kubanga mmanyi banasajja banywa nnyo omwenge baagala nnyo embizzi bali buli kimu ne mbatega obutwa ne babika emitima bava mu nnyirire mu matu mugamba Ebola kubanga mwagala ttaka sodo kaguta noli Toyota bo bali mudiruza gold gira kusima gold mulabi brain is a monk mujja kulwawo eri mubende eri mubanda Uganda bangi ate bamanyi kiki mwagala gold mutambuze video eno mulabagamba nja back exposing mpaka wamwe mbeso bula sikyabatya wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ngo muyambe ekkiriza kino nkigamba okukwatibwa kwange kwampa amaanyi n'okuggwamu okutya sikyalina katengo whatever comes nja kgenda nakyo I can't keep quiet sisobola kusirika ng'ensi yange egenda when I can speak nga nsobola okwogera sisobola nja kwogera mpaka ng'ente zizze mu biraalo byazo nja kwogera mpaka ng'ente zizze mu biraalo byazo nga zimaze okulya omuddo ekyo kyo nkigamba kuno kwoli mu Museveni kitegera kati mutali mbwali ekolwali nkiddamu public njitegeeze bana Uganda emubende nkiddamu officially mubende ezimu ku district za Buganda ezirina gold mutaka nga ne bannanyini mataka basinga otumante mulimu gold buti Museveni bwe yakitegedde nti emubende waliwo ebitundu birimu gold n'asindika abasajja be aba iso ne Ssemwa ne bagenda batandika okutega obutwa nga babuwa abantu ne batulika emitima ne bava mu musayi mu nnyindo ne maaso ne matu ne bagamba nti balwadde b'Ebola naye ng'ekigendwa kyagoba abantu ku mataka abo ate bo beddiza amataka abo bagasimeko era kyobula batandise okusalako ebitundu kuba ebitundu byebasala bakimanyi biri gazetted bamanyi gold waali ne bagamba nti balinawo outbreak ya Ebola so nga ate kipandibadde basooka okukola omuntu yali alina okusooka okufa ng'afudde Ebola bali banamujjako samples ne bazisindika mu World Health Organization ne confirming at waliyo outbreak ne kiteka ku website ya World Health Organization wawuliwe ne kimati banne mmanyi Uganda waliyo outbreak ya kolera ya Ebola temugendayo era kyalibadde ku CNN kyalibadde ku Al Jazeera where information edo ku international news Al Jazeera tekiriko BBC tekiriko CNN tekiriko ku TV tekirasi songa ate the moment mufuna ekirwadde mulina kitegeeza ensi yo ndaba kikwata bali bananyini ddagala ne mulyawo tamuze ngala bino obuyayi mu mwami kumwe mugenda kulimba eggwanga ayimba mwerimbe mugende munywe gundi ebivuguto bya mu muddeyo mutandika okufulutanga jerete ziweddemu oil mutandika okufulutanga jerete ziweddemu oil alright awo nabo bemubedde avuddemu njala bategeeza information endala kubanga budde nabutono nnyo alright ngera tegeeza eggwanga nti tusabire nnyo bannaffe bannayuganda abali mu bitundu bya Kalamojja wenjogerera essaawa zino ebimotoka bimula nti basimbudde emotoka ebitwala emmere Kalamojja mwe muli ne Pastor Kayanja byakola bambi emmere tetuukayo bannayuganda bannaffe awo babaggyeko ente zaabwe era bazitutte nga n'amazzi gonna aganywebwa mbalese bagakyankalanyiza n'ennyumba bazikumyeko omuliro nga bannayuganda bakalamojja batandise okutondoka okufa kubanga luli bwe twateekayo omulango okutakungula ne tutegeeza ensi yonna abasajja n'abakazi bali mu bbako basasa babatta abala basibibwa kyawaaza nnyo ensi amatu nga ne TV radio station mu Uganda zikyogerako ne basalawo balumi bulumi enjala bafe mujjukire nti abakalamojja obulamu bwabwe ente bw'ataba na nte batalina mulamu so kati ente zonna bazibagobyeko bazitutte amazzi ge badde balina okunywamu nago ebidde babitaddemu kye baagala kati abasajja n'abakazi batondoka butondo kinnomu nga bagwa olwo Museveni akendeeza ennamba gy'ayagala abanaasigalawo banaamanya kiki banazza eri omumwanga ne kotido buli kimu yonna ebitundu biriraanya Kalamojja byonna kyekimu okeera ku makya musajja wattu omukazi wattu ogenda okeera ku makya ng'ekisibo kyo bakiyimbudde ente zonna bazitutte n'embuzi nga tolina muwadde epama akasa mu kiraalo ekyo kati gwe munnayuganda ali mu diaspora ng'oli eyo okyasugumbiza musimanyi owagira Museveni ngera kubuuza ebibuuzo bino wammanga era ntumiddeko ku media companies zonna mu Uganda TV radio stations
ne ba blogger ba NRM mwenna abali ku international mbatumiddeko mu jebala kumubalira ddala kansubienti buli omu yasoma ekitono nnyo yasukka P4 yasukka P7 oba yasukka senior 6 oba senior 4 ekitono nnyo musomyeko muli informed but you can't differentiate between the bad and the good ne mujjanga mudduka nze ekigambo kyenayogera statement yange wali sijja gijjawo so mwe mubere ku pressure nga muleta information enfu mugitera ku media eri edited nze sijja kugera kigambo na kimu okujjako bategeeza bwe mba mpostinga nga information ngeri ku national level you make sure nti mukola ekintu nga kiri live nga kirabikako tukimanyi nti emikolo gyonna egya state gicapturingirwa TV ez'amaanyi where are those TVs lwaki mupostinga ebifaananyi mwalese n'ekifaananyi nga omanyi simu za Uganda zino zitekino zaani bw'okuba ekifaananyi kiteekako erinnya ly'essimu n'ekiteekako ne date z'ennamba okubidde n'ekiteekako date z'ekifaananyi ky'okikubidde ku kifaananyi bye bapostire bimukwajjiddeko ekifaananyi nga mukitaddeko mu covering dates so lwaki muteeka ku pressure kimuleka ku pressure nze nabagamba kirabagamba weekiri ate sikijjaawo naye mbatumiddeko nyo mujja kuba bulungi nze siina pressure mwe muli ku pressure muteekayo nze mbatumiddeko nyo mujja kubeera bulungi ne mwasoma mawulire abasimanyi muli ba international journalists simanyi muli ba bloggers nze siri ku pressure mbagamba kyenjogera sikiddamu nkiteekaawo time kijja kujja kyapeninge ate nze nsirika embere so mbatumiddeko no mwenna mwebale basiriwaza omanyi Museveni asiriwazizza abantu to the extent for 60 years over for 50 years ebadde teri amanyi Museveni until Robert Kyagulanyi Ssentamu came out to contest against Museveni and I came out to speak kati kambawe mu summary ntono nnyo Yoseri Tibahabula tabasira mutano wakali yenserete mzeze nesanga bisibe nanyiri toilet kumwe na Uganda bokadana mbutano buli omu yasirika ku bintu bino wammanga Museveni mufere muyaye mutemu ate mubbi ensaji byagimazeewo kati njala bagamba mwenna omusajja yabalimba emyaka gi bajjaje ne bakojja mwenna bali mu Uganda nga ndamo ba blogger ba TV mwenna ko muli yali yakyogedde tewali kubanga yabalimba era ne mulitenga nabe musampo n'abalimba family ye nga temukimanyi Museveni n'abalimba mutabali wa Kaguta since when kitaawe mu mind mbagamba Kaguta is the stepfather yakalakatanga nyine ekiwojjolo estereka kondeka kubanga kibubuye we yafuna address okumuyamba webuuze babanga kitaawe ali naamulekawo n'agenda nazala basalimu sale ba Toyota n'abalimba kitaawe nga si yeye muzeebya nyuma n'avaayo n'akyogera era ne mutagana okugula obugu tuvuddeawo n'abalimba origin ye ne mugaana okukitegera all along for 50 years muga kitegera wizi Museveni ne tuve tumuhabya origin ye musajja Munyarwanda yavaayo na confess ga watifa Munyarwanda what are you going to do ne tujje ntubiyogera n'abalimba amanyage I myself nezije nga bagamba ku TV kuno nobody knew Museveni's names ngane certificate ya muhozi bamuzali akwera zina jene kitako public ne ibuna wira nga simuzali wa Uganda amanyaga galiko kitengo state research nga yeyo seri Tibahabulwa lutabayisirwa amanyaga nenga kumwenda ku politician nizisimaye ku historian nizisimaye teri yali avudde ku exposing amusajjo and then you doubt my information mbasasi lamba toberenga lengera bano iramba tuna lenge bwaba balimbidde emyaka 5 nga abalimba buli omu atuddawo ne mukyakanya information nzemba sasi neze sikyakana musika na binyenga naddumba wabuyi tuvudde wabalimbe origin ye ngijjeyo abalimbe amanyage ngajjeyo ne tutuuka ku education background nga talina ina zero nga teri ye yakyogeddeko ne yatwala omusango mu court mu tisatisa kulasa mugadjayo omusango togeza n'obuuza ku byogera bya Museveni education naye nate ne bamugamba tobitututu era tebabireeta kati nze siri mu category ye yamwe mwe TV no radio stations mu Uganda ne ba bloggers siri mwenze tebanvuga siri ndiga siri mu basi dunia nze ndi ku planet yange byange byogera bino okubeera sibiruma embwanji itambwa ekijiko kitambu kijiko singa kudya kiko nenjita foko buli kimu kyogera ngo kino okuba yabali be education background tasomanga ko yamala senior fona agenda na dropping out nga mukazi we kati mbwate yasoma degree ani amala ko obi wa Museveni wa HSC wa senior 6 oba obi wa ku university wa motikira graduation ani abirina tuvudda nabalimba amanya nti Museveni nimbaga si yeyo se Tibahabulwa tabasirwa nabalimba kitaawe nga yekalekezi nije bamuzika kufamu babulirayo engeri je bamutamu bwamala okuwangula after 1 year omusajja ajja nga bonoga nti omwana wange
nga buno gakaligambe kala abayimbi ngenda kuwa abayimbi kale kankweke simple example ya abayimbi omuyimbi nakuba hit naronchinga nakola launch tata ne mama ne bajja kati omuyimbi bali nga tata azze naga onyemzeita sagala kuonda bisa muzee muliewo kati Museveni bwatu bwali Museveni amala kuwangula bichana mukaaga mchina musanvu kitawe na avayo kati Museveni okumaya musajja mwete yagala mulabisa yategeeza bo officer babali all right now nabaga musajja oyo ayamuga nzize mutabani namugamba okimyechi ndi kitaawo toyagala kitajja akukyalire namugo bono nyi sente nakwata emitwala 10 mukinana musanvu mitwala aga nagamwa mzee namugamba ekikulu kisi kyasi kujja kukima sente jalade kula mutabani wange na zino sente zimala Museveni nalagira bakadogobe ngate basajja baganda kwali kono omunyino omukino omunyalwanda omu ne bakwata omusajja bamuteeka mu bamuteeka mu Santana ne bamuvuga ne bamutwala ne bamutta ne muzika ku famu zimusaidizeyo ngokiri embalale bye bamuzika ne ku famu bamuzika na bagambawo kati yo Museveni watira kitawo kwa identification mubata mwezi netezo ku media muteke bifananyi bifu simeme mugembo lijali wajali tsinotsu atefe mbuganda tugamba nti abikanga yakola ki yabikanga zine mambika numbu inafudde nga safudde sina gwe ngenda kunya nti yambise kuba mbuganda okubika omuntu it's not a crime tugabuga nti abika yabikanga nti ambise nti enfudde lwendi fira dada yino okujambike akola obulimu agumalirize kati ogawo omuntu nti yafudde it's not a crime okitegera so to prove someone wrong oyino kujja mu public ngati manya genze gundi ti banjogedde ko nafudde nero nakuzo mweziri weziti ndi wana mu kamera mpisa olukikola bamana mawulire ebigemo mombi yogedde sibituufu so wendi ndi mulamu as simple as that that's how we fight a media wars not give you false information mujje mu posting ku TV ku muri ku pressure muri ku chechi badusa why are you running muduka nachi why are you running muduka chechi bagoba chichi bagura chimudu koduka ni jwogwe kotogirekerani muzo duka ne chwogwe kotogirekerani ku TikTok uli kakatoka why you running goduka tuduka as simple as that tombugana tuganti abikanga yakola chi abikanga. By the way, nze obo oli afudu batafudde it's none of my business. Bwaberawo I don't gain from him. Nebo afa I don't gain from him. Just chefuna kwa happiness nti tukendezeza ku babbi. Number ya babbi badde tubbe kended. And I'm here to inform the public. Mr. I hope you are watching this video. I'm here to inform the public that there are some things which are still hidden. There are some business partner of the late Salim Sari who ran away with $50 million. And they are still on land. And there are certain company in Bulgaria which was also operated by him. He was dealing in gold and diamonds. Also the CEOs are missing. The world abantu bali bakolaga no mugenzi badduka no bukadde atano bwa dola bacha abanoonya tamanyi we bali. Ne company li Bulgaria badde binga mu gold ne diamonds era nga yoyo mukulu mugenzi nayo basi yabambadde bakolaga naba bamyanse badduse tubabacha abano tebabala baso. Sagala mudduke ne bigambo nze wendi sivaawo. And you don't need to prove me wrong. You don't need to prove me wrong. Then you get the change chibadde. That's all. Sidduka wendi. Why are you running? Mudduka. Nino basajja bagala basoma mawulire. Ba postinze bintu nze wendi sirwana nammwe. Simple as that. Mbabulide ebintu bingi byabalimbye. N'abalimbe ensiri bagirimba nze siri mu kirasi y'abalimbi bwana givaamu. The same price to people poor ne numpa bante bagala balimba tukoyo kutulimba. Tukoya abantu bakoye bagala facts kati. Era njano bebaza nyumba nayo genda mwenda bawisse mu kyasa kino kya Robert Kyagulanyi Center muna foto bedde kuko mwe bale kubuuka. Ate mwe bale ku exposing abantu abo. Buli yali yekwese ngo ali mu nupu ngate mbega wa Museveni mu nupu tumutegedde. Bu media bona wali butuuka kamutu mu media wa nupu songa ate bukolya Museveni bona tubutegedde. Abanyampi bona bali de sente ate let me tell you ne bola omuntu ngali mu nupu alombalombu ye Fred kimanye nti gwakolera mu mutegedde temwetaaga kuyomba nnyo. Bwembanga tuli mu kugoba ngabi tugitwala mu lutula bagifumite fumu ate gwe ngosika sifumita sifumita ngabi bokolera ani. Okolera ani bwe tuba tulwana olutalo. Let me explain this to people. America begenda okulwana olutalo babo Bungereza nga bagenda kulumba omuntu. Basoka mukubisa information.
bamukubisa information yokka najja bagenda omuntu kwangwa bulako majani kunywa. This is exactly what I'm doing. But lucky enough mbawa 99% true information. But you ne mugano jitwala serious ne babatta ne mufa. Ata akyabate mutazu kusengana bizammwe. America bongiza babagenda okulumba omuntu yenna basoka mukubisa information. Bagenda omuntu kwangwa bulako majani kunywa bamuyobunyo. Na nga information isusu mukuba yokka. Basoka mukubisa information ni kyenkola nte mujja kitegeera ezimu embaata ziri mu nupu tezisobola kutegeera kyenkola. That's why namutu basobola kutegeera Robert Kyagulanyi Ssentamu bamutegeera. Bamutegeera. So don't worry with those people bamubalekete bamanyi kyenkola kubanga they can't handle it basobola kikola. So mbategedde abakolera NRM bu TV bu propaganda listibu ebona kubanga tebasobola kyenkola tebakisobola. Babulire simple. America ne bunge babagenda kulumba omuntu yenna basoka mukuba information. Bagenda omuntu kwangwa yayidedda banywa bunyi ngagenda. Kabazi ne kola live ne batandika okudduka ne badde. Kadi emberenge bazirivuga mugenda kukola bati. Bezirivuga bamba mu information kati ate abasasi begalivuga mugenda kukola mutya. I'm asking. Mucha information eje enfulumya. Kati amasasi begalivuga mugenda kukola mutya. Na mucha information. If you can fear information, what about popcorns? If you fear information, Museveni and your mafia gangs, if you fear information, what about when people start flying popcorns? What would you do? Temugenda kusala bwayi mungoye mwe. Mujja kuwesalira obwayi mungoye. Ate obwayi bw'ekivuguto bubinyo buba bukyumuka. So ndoza mukitegedde. Ategedde kyenkola. I salute you. Atakitegedde. Genda webake n'omutwe ogubikke. Lero njagadde Bob Priyabo bategeeza mwenna. Abali batamanyi kyenkola. This is what I'm doing exactly. Mbawa 90% over 100% information in atufu. But when nzije neba information kibakola pano Museveni kati yamanya akola mu kyetuyita delaying tactics na atwala time. Lumbu yabyogera kuzomoza biri mukaga ne waite myezi biri nalyo kafulumya kye nayogerako. Abamu mukijjukira abate mukijjukira. Kati okubala mu exposing nga ndi mukobere bivere kati kati bwayogera ebintu soke tusale place tukiwa obudde. Nayogera amataddako gaze mu parliament ne gabeerawo. Waliwo yakyogeddeko n'ombu yakyogerako. Nenjogera ku sisimu yo ku monopolizing business bagomba nansi mu business bazisigale mu bo. Tewali yakyogerako nekyavuddeyo whereby nti kati amasomero gonna galina okugula obunga mu kampuni za Museveni ne bawalabe. Nobody talks about that. Bino mbawa information nga mujja gitegera luvannyuma kuba mwena tetutegera lunaku nabagamba I'm responsible for each and every word I produce here. But I'm less concerned about your thinking capacity. And I deserve respect. I'm responsible for each and every word I spoke here. But I'm not responsible for your thinking capacity. Nvunanyizibwa ku kigambo kyenjogera ku social media. Naye sivunanyizibwa ku ntegera ya buli muntu kati gwali kuno ng'olimbega oli munnamawulire okola NRM oba olimbega mu nupu sivunanyizibwa ku ntegeerayo. Entegeera yo ebeera yo otegeera ebintu. Benjogera bategeera ebintu byange era bitwala nga bya mugaso nnyo. Mukama yebazibwe era mukube amina ey'amaanyi ogwange nkoze. Atantegeera genda kuwenga tto ate so mu kiyembe genda kuwa omwoyo ojje tegeera ekisibiso mulambe bigere jobera kugenda kudduka nekikutegesa mpamba mu nnyindo nti guyinza okudda ne gussa nkiddamu atategeera information yange genda kuwanga to ne so mu kiyembe genda kuwa omwoyo wono ofuna endowooza ekujja ekuleetera obwongo naye kiki ekisibiso mulambe bigere nti tugenda kudduka kuba kikuteesa pamba mu nnyindo tuguyinza okudda gusse.
ojja otegeera mukitegedde bulungi so nze ogwange nkukoze sina kimanjibwa mukitegedde bulungi sina kimanjibwa balambulidde bulungi nnyo n'olw'ensonga eyo n'azina obulungi atera na nnyoka n'owenzinambi azinira mu babe engero zino ziri bbiri za njawulo nti omuntu bw'obanga obiibya ng'oli mu ddiiro bataddeko oluyimba oli mu kubiibya embiibya gy'obiibyamu ng'ogimanyi nti tesaanidde olina gibibiza mu bantu bo naye bw'onoobibiza mu bantu abatali babo bajja kukusekerera nnyo kwe kuvunulwako olugero nti owenzinambi azinira mu babe olidde bulungi kwe kuvunulwa olugero olwo nti owenzinambi azinira mu biki mu babe kati luli nti n'azina luli olulala luli olulala embagambye nti naalime wagonda ate nanyoka nobanga oli ku lumbi okutte akasimu oli mu kulima nga omuddo ogukwangira ettaka likwangwira munnange otera n'okola ki nova ku lubimbi olwo noddewa akawadde ettaka likugonda oba omuddo gugonda olina okuddewa kuba buli kimu kibirako entandikwa n'enkomerero ndoza mukitegedde bulungi sijja kubamalira budde naddatammwe mukama abankumira takumira mpeera mbaagala nnyo nze nsinga obbaagala wano wendi mpaka lasiti mpaka nga yoseeri ne mayiga bavudde mu Uganda bisigadde byetujja byekwasaganyiza naye nkiddamu sina lutalo na muntu buli ayita lutalo lwange nkutumiddeko nnyo naye abantu ba bloga bena le mwena bali kuna basooka kuno namwe mbatumiddeko nnyo bali kujjanga kuno okuweza ennamba kubanga mwe zikola otherwise mweraba